Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owanzikiriza endala nkubuuzaako nnyo mukwano. Njebali gye mutuusaako engalo buli omu gye yasinziira okubanga ate anoonyeza ekigulira Magala Ediba. Ompya ne nkusaba osubscribing okoone ne kade nga buludi yange gye naateekangayo anti oleme kubanga ogisubwa. Omukadde ekyokola ky'amaanyi nsiima nnyo weebale gwekuumirako. Olwo mba ngamba omukoto gwa Shifada Hustler. Nakolwa leero amawulire genkuleetedde giga munnaffe Kadama munnaffe Hustler munnaffe eyazaalidde Omunyonyi. Amawulire gano ojja kugamba lwaki nduddewo okugakuwa. Tumala kunoonyereza ate ne tukuwa ekyo ekituufu ekiba kiriwo. Mukyalo ono yazaalidde Omunyonyi ya Qatar Airways yabadde adda waka. Yabadde ava mu ggwanga ya Saudi Arabia. Kagamba Saudi yo mu buli kimu twegulira erinnya mashallah oyisa buyisangalo maaso nogamba nti ate alhamdulillah. Omukyalo ono bambi yatuzaalidde omwana oba Nanyonyi oba Ssenyonyi, naye ndowooza mwana wa Orenzi nga womulaba ku screen yaawo essanyu ly'omuzadde oliraba, naye nga twebaza nnyo abakyala abasobodde okuba nga bamukolako, abasobodde okumubeererawo mu akakadde akazibu. Tebibeera byangu, naye omuntu munnange okubeererawo mu eyo embeera nga takumanyi kiba kintu eky'amaanyi, era tusaba Allah bakume n'omutima ogwo omulungi. Naye kyeneebuuza batugamba nti omuntu tasobola kulinnya nnyonyi nga oyina olubuto. Kuba olubuto luno lwadde lukuze singa lwabadde nti luto twandigambye bakama be bamulabuukiridde ne bagamba kabamuze waka nga bukyali. Kyabadde kitya? N'ekirala awangalidde atya mu nnyumba y'Omuwarabu nga ayina olubuto, mama tabaddeemu. Na kwebuuza muli nti oba olubuto luyinza okuba nga lwa musajja we oba lwa mutabani we waka. Wekumire ku Shifada Hustler, nja kuba nkutuusako buli kimu. Nakawere ono ngenda kuba munoonya, ajja kuba atunyumiza akawonvu n'akagabuta we byatandika. Olubuto luno yajja nalwo Saudi n'akola nalwo ebbanga eryo nga we yatuusiza ekiseera ekizaala nadde Uganda, oba olubuto alufunidde ku kyeyo, era olubuto lwa baba oba lwa batabani bawaka oba abaddeyo n'ekisekadaama kye. Nkusaba mbeera nga weekumira ku mukutu gwa Shifada Hustler, buli kimu ojja kuba okimanya. Ku Nakawere waffe ono yatuzaalidde Nanyonyi oba Ssenyonyi. Kwagaliza ebisinga obulungi muganda wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya addeyo n'ovumirira bakadaama nga gwe buli kaseera bw'olabanga abatalina magezi era bakadaama, era nsobola kukola mirimu egyo, sobola kubanga nasoma nenkola ebyo ebintu. Naye akati okusoma kwazzeemu, otambula ku nguudo za Kampala zonna nga weeyogeza wekka, otambula n'osanga omuntu tokyamulaba, omuyitako buyisa oyita ne ku maamawo. Oli otya mukwano? Naye ku ddakiika eno ng'omwana wa Kadaama yenna yalipootinze, abaana b'Abakadaama balipootingirawo ku First Day. Ate alipootingisizza wuwe yaweereza ssente tebanakuzijjayo bujja mu banka, naye nga bo abaana baabwe balipootingirawo. Wama mwebale kukola ba mikwano, mwebale kumanya nnaku yaffe ne mwekolera. Ndowooza kati mulaba ekyo bayita okukola, Obwakadaama mulaba omugaso ogubulimu. Sooka ojje naawe otukole, jangu tukole, owone okwerogoza mu bantu n'okutambula ng'ogamba nti ajja ojjuuzi.